Munaffe weetaaga amaanyi ag'enjawulo okusobola okuyita mu nsi eno ng'oli muwanguzi. Ngambye weetaaga amaanyi ag'enjawulo okusobola okuyita mu nsi eno ng'oli muwanguzi. Munaffe atugoberera ayagala era awuliriza ekigambo weebale nnyo, weebalire ddala era tweyama okwongeranga okukuliisa ekigambo kya Katonda. Munaffe agoberera puroguramu eno tukwebaza byansusso, weebale nnyo okujjumbira n'okuwulirizanga ekigambo. Bangi ku bantu bw'obabuuza nti Mukama akwagala baddamu nti iye, Mukama anjagala gwe tolaba nga ndi mulamu. Naye bannaffe mu nsi eno ey'abalamu mwe tutambulira, Katonda yatuteerawo ekisa eky'olukale. Ekisa eky'olukale oba katukiyite ekisa ekirijjeno. Ekisa ekyo eky'olukale kijjira abantu bonna, omulungi n'omubi. Kyova olaba Katonda bw'aba atonnyesa enkuba agitonnyesa buli maka ga buli muntu. Ne bw'oba oli mubbi, ne bw'oba oli mubi nnyo, Katonda bw'aba atonnyesa enkuba etonnya buli maka ga buli muntu mu kitundu ekyo mweba etonnye. Enkuba tetaliza nti ono yabbye, ono yakoze bw'ati, tejja kutonnyawo. Kyengezaako okutegeeza nti Katonda bwe yali atonda omuntu yateekawo ekisa eky'olukale oba ekirijjeno. Y'ensonga lwaki omwezi bwe guba gwaka gwakira abantu bonna, emmunyeenye bwe ziba zaaka zaakira abantu bonna, enjuba bw'eba eyaka eyakira abantu bonna, kubanga ebyo ogwo omukisa Katonda yagutonda nga gwa lukale. Naye mu nsi muno weetaaga ekisa eky'enjawulo. Ekisa kino eky'enjawulo kye kitwala abantu ku ndagu, kye kitwala abantu mu nnyanja, kye kikozesa abantu ebintu eby'enjawulo. Oli n'agenda ne yeeraguza, tugeze banne bwe baba bakola obukadde 5 yakola obukadde 5 nga yeetaaga ekisa eky'enjawulo. Tiyadde mwenna mutunda ebintu bye bimu, bwe muba mukola emitwalo 10 yakole obukadde 100. Ekisa eky'enjawulo kyengezaako kugamba naawe osobola okukisaba Mukama. Ekisa ekirijjeno ffenna tukifuna oba eky'olukale, naye okuwangula ensi eno weetaagayo ekisa eky'enjawulo. Kale nno olwaleero njagadde okugamba bw'oba ogenda mu maaso ga Mukama okusaba, yiga okusaba ekisa ekyo eky'enjawulo. Ekisa eky'enjawulo ekyo ekisobola okutwala ku interview nga muli abantu 1,000 naye nga beetaagamu abantu 4 n'obeera omu ku abo. Ekisa eky'enjawulo ekisobola okukozesa ebintu abalala bye batakola oba ekisobola okuwa abantu bye batakola. Y'ensonga lwaki abamu ku bannaffe abayimbi banoonya nnyo ekisa ekyo, ennyimba ze ziganje ziyitewo. Naye munaffe ekisa ekyo tekiri wala. Osobola okusaba Mukama n'akuteekako ekisa ekyo eky'enjawulo ekitali ku balala, ne kikwambala n'osobola okuwangula ensi eno. Teweetaaga kukka mu nnyanja, teweetaaga kusenya kati, teweetaaga genda ku ndagu. Osobola busobozi genda mu maaso ga Mukama n'omugamba nyambaze ekisa eky'enjawulo ekitali ku balala mpitewo. Kale no bannaffe yeyo ensonga gye njagadde okutegeeza olwaleero. Buli lw'ogenda mu maaso ga Mukama okusaba, musabe ekisa eky'enjawulo. Waliwo ekisa eky'olukale nga buli muntu akirina. Yesu osobola okuba ng'oli mulamu naye nga tolina ssente. Osobola okuba ng'oli mulamu naye nga waliwo embeera ez'enjawulo z'oyitamu. Obulamu obulina n'omulala ali obulungi naye abulina. Kituufu obulamu obulina busobola okuba temuli ndwadde naye nga mulimu bye weetaaga. Waliwo n'abulina ng'ate si mulwadde, ng'ate mugagga, ng'ate alina ssente, nga buli kimu akirina. Kale naawe weetaaga obulamu obulungi, weetaaga ekisa ekyo eky'enjawulo. Mukama akikwambaze ove mu kisa kiri eky'olukale obeere ng'ofunanga oba nga oyitanga mu nsi muno ng'oliko ekisa eky'enjawulo ekitali ku balala. Kale no bannaffe y'ensonga eyo gye njagadde okutegeezaako olwaleero. Bw'ogenda mu maaso ga Mukama musabe akwambaze ekisa eky'enjawulo ekitali ku balala, osobole
okuyita mu nsi eno ng'oli wa njawulo. Weebale nnyo okuwuliriza. CBS FM.